Mu mboozi eno Nsibambi kati yawummula ebyobufuzi avumiridde obubbi n'obulyake ebiri mu ofiisi gye yakulemberako okumala emyaka egisoba mu 10. Wadde ng'ategeezezza nga bino bwe bitamusanyusa, akulira ababalirira ebitabo mu minisitule y'ebyensimbi Gustav Bochi bwe yabadde asisinkanya ababaka ku nsonga zino yagambye nti Nsibambi yali Ssaabaminisita mu kiseera ekyo yalagira Shabani Wejulu eyali omubazi w'ebitabo omukulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita agobwe. Kigambibwa nti Wejulu yali azudde obubbi buno ng'embeera tennasajjuka. Gustav Bochi, by the way, the Accountant General has said, if this Shaban had stayed, 95% of the money lost wouldn't have been lost. So what was the interest by the former Prime Minister to actually now move very fast that this internal auditor who had discovered a lot of dirty things, what was the motive? What was it that they wanted? Sagendako mu ofiisi ye okumusaba nti wajula amujje mu ofiisi yange kubanga avumbudde kazambi. Ekyo nga bwe mundaba nze nsobola okugenda omuvubuka oyo mu ofiisi y'okumwegayirira. Alipoota y'omubalirizi omukulu owa gavumenti eraga nti Nsibambi yakozesa ssente z'okuddaabiriza ebitundu by'omu mambuka g'eggwanga ogenda e Nigeria okwetaba mu bikujjuko eby'okujaguza emyaka 50 bukyanga beefuga. Nsibambi wabula agamba nti ebyo byonna byakolebwako Pius Bigirimana omuwandiisi ow'enkalakkalira. Pulezidenti yansaba okumukiikira e Nigeria nga baweze emyaka 5 mu kwefuga ne Burundi, era ssente ezo nazisaba Pius Bigirimana. Bwe namala zimusaba yamanya gyazijja, ffe tetusobola kumanya. Era bwe twadda nagenda ne Mr. Sabiti George, ye senior private secretary, sente zonna ze twafuna n'alaga bwe twazisaasaanya n'alaga ne receipts n'azimuwa. Era ebadde enkola yaffe, era nga bwe tufisaawo sente tuzizzaayo. Kati agamba nti mwetegefu okulabikako eri akakiiko ka Palamenti atangaaze ku nsonga zino. Nsibambi era ayagala Gustav Bochi amwetondere olw'okulabula kwe yamwogeddeko eggulo mu kakiiko akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo.